kimanyi ku bintu ebimu ebigaggawaza abantu mu nsi engeri gy'okozesaamu obudde bwo. Era nze nina engombo egamba, era nsaba nabwe mugitwale, nti ntuuka mangu nenvaawo mangu. Kikuyamba okutuuka, kubanga tojjanga oli mu kiwejjowejja, ojja n'okola by'okoze n'ogenda ate n'okola ebirala. Ako kakodyo akabagagga babasiba. Ndi wano okubategeeza olugendo muzungu kye twandiyise to tell you a success story about Ssemuju and his dear wife. Ssemuju namumanya mu mwaka gwa 2016. Nali ndi mu mbeera ey'okumaliriza amaka gange. Nze mbeera wali Lungujja mu kibuga wakati, era nsula ku eka 3 mu kibuga wakati awo. Nenoonya omuntu agenda okukolera geeti ezaffe, kagiyite geeti yaffe Nganda, kubanga ez'abazungu zino ezitambulizibwako amasannyalaze ziba nnafu. Nga njagala geeti eyina ebyuma ebigumu ate ng'egenda kubeera ng'etambulira ku mota. Ne wabaawo omuntu yamunzigira, ekwatagana kwaffe ekutandikira awo. Abantu bangi bwe tubawa emirimu bakola gadibengali. Bwe bamala okukola gadibengali tugwera mu kuyombagana na kukyawagana. Ssemuju si bukyali, yensonga lwaki obubaka buno busindika eri mmwe abavubuka naddala nti buli obakuwa ekyokukola kikole n'amaanyi go gonna n'amagezi go gonna n'okwagala go gonna, ensi ejja kuwumbera. Essaawa ze nzigiddeko nalibadde sijja eno, nze byanga babimanyi, nalibadde ngenda eri walala, naye nzize ekiro kino olw'ekikolwa omukulu ekyo baakola ne mukyala we. Ssemuju bwe mumanya, ndowooza muli yanjagala, bakwotadde ne mukyala we, era emirimu nga bagikola babiri, batambula babiri. Nga mwami Ssemuju bw'aba taliiwo, omukyala yabeerawo n'asupervisinga omulimu. Kano kaamanje kano kakutegeeza abavubuka n'abasajja abakulu abali wano. Njogera ku bavubuka abalenzi. Omuntu yenna ng'anaakulaakulana, ng'olina omulimu, omuntu yalibadde asinga okulabirira omulimu gwe supervisa gw'oyinza okwesiga. Abakyala muleke okubaleka ewaka, tambula naye abeere wali alabirira omulimu okusinga gw'onoleka emirimu gyo ogirekedde enjaba. Abakyala abasinga bwe tufuna ebizibu ebyo ng'atema, si bwe kiri. Era tusobola kigambo kutema ng'akola ki? Imi weebale nnyo, weebalire ddala. Singa tewali ggwe, singa tewanywerera ku mwami oyo, twalibadde ng'ebirungi bino tubirabako. Ssemuju akola emirimu egiwerako. Bwe yamala okuva mu kizibu ekyo, yayongera okugaziya emirimu gye, kyetuyita diversification. Omanyi abantu abakulaakulanye, omulimu ogumu gusobola okutambuzaako ebbanga, naye bwe mufuuka abantu ababiri, Imi ne Ssemuju, bazaala abaana, bafuna ebizibu ebyo bye mbagambye, challenges in life, nga byagala kumalawo sente ze balina. Yatandika emirimu emirala, omuli hardware, omuli okubeera nga asuubuza ebintu ebitukozesa mu kuzimba amayumba n'ebirala, era bye bisobodde okubeera nga omulimu guno, emirimu egyo givuddemu sente zikulaakulanyiza ekifo kino. Sebo njagala okwebaza ennyo. Ssemuju si mubbi. Uganda erina ekizibu. Abantu abasinga bwe tubawa emirimu gyaffe bakola emirimu egy'ekibogwe. Oli n'omugamba ngenda kukola geeti eno, kolera kino ne mukkaanya n'akola ekirala. Njagala okwebaza nti wonna w'ogenze
obadde ambasada mulungi eri bazadde bo eyo yonna gy'ogenza. Abavubuka abali wano n'abantu abakuze mu myaka giringanga egyange mbasaba kino. Katikkiro wa Buganda ebiseera ebisinga atera tutegeeza tulemereko. Ekigambo okulemerako njagala okuba kutegeeza basebo ne banyabo n'abantu bennyini bemwegomba eyo maaso bemuwulira basudiri kwanza embeera nabo Amisi Kikundu ambasada Kigumira n'abalala era ndowooza mutulaba nabo basanga okusoomooza naye buli muntu yenna ayina omulimu mbasaba mulemereko. Mwami Ssemujju ataddewo ekifo kino naye ebifo bino ebisanyukirwamu birina era ebizibu byabyo. Era wano wenjagala okusabira abatuuze b'ekitundu kino nti mmwe mwennyini ng'omwogezi ono omusomesa w'ebyenfuna bwe yagambye mmwe mulina okuwagira ekifo kino. Ebifo ebisanyukirwamu bimanyi okutinka. Abantu ne babeerawo okumala emyezi 6 omwaka gumu emyaka 2 ne bamala ne bakidduka. Tubasaba abajja mu kifo kino mujje nga temuzze kunywa mwenge gwa bbanja wabwe gusuula ebifo. Omuntu asooka n'abeera kasitoma omulungi ng'asasula kaasi bw'amaliriza n'asaba ogw'ebbanja enkeera. Sente bwe ziwera $2 million ogenda okulaba omusajja eyajjanga n'atuula wali ku mmeeza nga takyalabikako. Naye nga gwe weerabire nti munnaakutta obukadde n'obukadde n'abuteeka mu kifo kino okulaba nga atwala eggwanga lyaffe mu maaso. Mwami Ssemujju njagala okwebaza bw'oteekawo ekifo nga kino kitegeeza abaana baffe naddala abavubuka bagenda kufuna emirimu. Bwe ntunula emabega wange wano nabali abali wali bonna mulimu ab'ebitone bagenda kuyimba. Abamu muyitana kubanga gwe mukisa gwabwe olwaleero okugenda okubeera nga ogenda obafuniramu ebirungi. Mulaba omuyimbi gwe bayita King Saha. King Saha bw'amala okusoma tubasaba bw'obanga osazeewo nti ero ekikola lyogenda okukola lyogenda okutambuliramu litambuliremu olinywerereko kiri kye ŋŋambye ofube olabe ng'olikola ng'otuukiriza ekyo ekirooto kyo. Omwogezi eyansooseko nayogedde ku nsonga y'abantu okulwanyisa enkulaakulana mu kitundu. Nsaba abantu b'ennansa Naganda enkulaakulana eno mugyanirize bwaniiza mumuwagire. Bwe mulaba abatakola birungi abasomola abagezaako okukka omwenge oba ebintu byonna ebirala mumuwa amawulire ago, kubanga ekifo kino buli we kibeera wano kitegeeza nti waliwo enkulaakulana egenda mu maaso. Abavubuka bajja kufuna emirimu ate naffe ffennyini mu kiseera kyaffe ekyeddembe tujje tusanyuke. Nga mmaliriza ssebo Omwami Ssemujju njagala okwebaza n'omukyala olw'ensigo ennungi taata ne maama gye yabasigamu ate namwe ne muginywererako niyo okuwagira obwakabaka bwa Buganda. Oyo musajja wa Kabaka atamuwunyizibwa era awagira emirimu gy'embuga mukimireko mu ngalo. Njagala mu ngeri enjawulo okwebaza mukyala wo Oginyi okubeera naawe nga bwe tugenda mu kanisa ne tukuba ebirayiro mu bulungi ne mu bubi n'ebirala. Mukyala oyo okunywerera kuba nze manyi kye wayitamu nafunanga amasimu n'ebirala naye nga okusoboza okwe yalimu gakulaga ye ng'alaba essuubi liweddewo agenda kutambula mu polisi n'onywera naye. Webale nnyo webale okubeera nga bwe bagamba enjogera nti every successful man is a woman behind. Mukyala oyo webale nnyo. Njagala n'okwebaza abazadde mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga mwagunjula bulungi ate ensi ne mugiweereza omuntu omulungi alina kyagaseeko. Ne mumuwa ebitone ebyenjawulo muwulidde Oluchina nange namuwulirako ng'alwogera era sebo nange nakuppa abatabani bange bonna baasomye Oluchina
olumala ku yunivasite nga basindika Makerere nga basoma olutaire era nabo balwogera bulungi. Era kambabuli abavubuka abali wano ekimu ku bintu ebigenda okugaggawaza abantu kati biri bibiri, ebimu ku bikulu byengenda okunokolayo. Mufube musome IT. Ekyokubiri, ennimi being bilingual or multilingual kikuyamba okubeera nti buwoolako otyayo. Era Ssemujono bw'agenda e China ye asobola okubeera ng'asobola okufunako bizinesi nti atamanyi ku China. N'olwekyo kyenva mulaba nti wakubadde yayita mu kusomoozebwa kuli naye bingi byatuuse kati mu kaseera akatono, kubanga nkakasa ebizibu ebyo byonna byamuwoddeku mu biseera bya COVID. Kuba COVID yatwala ekizibu ekyo simanyi, naye nga Ssebo njagala okwebaza Katonda olw'ekiseera kino kuba twaliwo tetulina era bwe temwali mulabire tetuyinza kubyogera byonna, naye ekizibu kiri kyali kinene nnyo nga wano tetulina ddwaliro lisobola kubeera nga limujjanjaba n'agenda mu Bachina ne bamukanika kati ali wano omusajja akaaga. Katonda omunene yeebazibwe nnyo. N'ebigambo ebyo kankomaawo nga mbasaba Bassebo ne bannyabo abatuuze b'e Nansana-Ganda n'ebitundu ebirinaanyeewo, omukulu ono mubawagire ekifo kino kyammwe, ekirooto kino kye yaloota ne kibeera nga olwalira kitadde mu nkola yakikoledde mmwe. Era nga mbasaba mugende mukole, kubanga ebbaala eno omuntu ayingiramu tokubanga oze kufulumyako ezo zewakoze. Mukole mujje mu muwaka olwo nno ensi yaffe esobole okugenda mu maaso. N'ebigambo ebyo kankomaawo. Katonda omulungi abakumire. Ayi Katonda kuuma Ssaabasajja.